Jenny dear, how are you? Tutandikira ku mulamwa gwe tukusanze olwaleero wano ku Serena. Olwaleero ndi wano Honorable Rakajala Wakazempi yategese olukungaana nayita all the chairpersons boogera ku union. Union kye kibiina ekikolebwa abakozi okubeera nga balwanirira eddembe era buli muntu mu bulamu yandyetaaza eki union. Ekiri wano olwaleero agezako okupavinga we gavumenti obanga partneringa ne unions kubanga bwogenda mu ILO International Labour Organization zi empowering anyo ziwanya amaanyi unions okubeera nti omuntu atalina ddoboozi bwe mwegatta awamu asobola okwogera eddoboozi eryo eriwulikika than okuba nga oli bwomu kyova olaba wa unions ezaba buli kitongole naffe ba artist union weeri wano. Yes, kati nzize ekirala ndi student wa Labour College of East Africa ndi ku my first year course yange ya Labour Issues and Workers' Rights. Lwaki gyendi ebiseera ebisinga bw'obeera mu entertainment industry olina okubeera ng'oli ready for the transition. Si buli lunaku nti ogenda kubanga bwe wali, so you have to transit. If you don't change, change can change you, and in a bad way. So don't wait for change to change you. As Fina, right now I see myself as an important person as well as a brand here to give back to the community, to help those who are helpless, to give a voice to those who are voiceless. Fina, emabegaka waliwo abaali batandise obitebya engeri gye tugenda mu 2025 gwe mwaka gwa campaign ekimu ku byakuzaala yali kwesimbawo olina ekifo ky'otunuulira. But it's never chirowozako. I'm looking for knowledge. You know, knowledge is power. I'll think about it. But right now, no nyamagezi. I'm looking for knowledge. Tugenda ku nsonga ezimu ezitambula mu industry. Twalabyeko ng'omukulu Jerusalem Sale yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko nga ng'obye abayimbi ku sayidi ye. Ate nga basindikira gwe oba ewammwe. Ate abasindikira ewammwe. Yes, kubanga yagambye ebbaluwa ng'egamba either presidential advisor ko creativity oba ekibiina ekitwala abayimbi. First of all, ensobi baali bagikola dda. Ebintu byonna bibadde bikolebwa bibadde bikolebwa when disrespecting structures. I think you've never seen a doctor ng'agenze eggulu because institutions zaabwe zikola. So it's all about tuddeyo tutegeere baani wa gye tugwa bino ebyokubeera nti tuli bayimbi. You know, sometimes ba artists babeerawo nga baga they are kings in their own kingdoms and queens in their own kingdoms, but we also as artists we should learn how to respect structures. Mirundi emeka jono ogendayo. This is the time when we sat down as the creatives to think about the sustainability of the sector, because it's also sustaining our industry handouts. If you can go there as a person, that's okay. But then this is the time to strengthen the structures. What do I mean when I speak about structures? Tulina Uganda National Culture Center. I'm the vice chairperson of the board. Eyo institution yetwala art yenna mu Uganda. Institution eyo ebadde ignored. The government has been dealing with individuals. You can't deal with individuals and expect the service to go all over and expect people to benefit. And that is why yesterday to our day Parliament. We need this institution to function for the artists, because what has been done, you can see budgets zise, and it's the same thing we got. Budgets zita, but you can't evaluate what they've done. You can't see any footsteps. Tosa akola accountability kino kyakola kino mumbuli. So far several budgets have passed, but they've been going to individuals. Which individuals bebasalawo echokola. It's high time for the artists fenna. But what wagala industry yaffe ekule n'abajja bajenyumiririzemu. Let us respect structures. We have structures, abantu bakoze associations. When you look at Uganda National Culture Center, UNCC, it is just a statutory body that connects the creative sector to the government. Kitegeeza tugikola ki? Tugyetaaga.
but still bali babadde nga bagibuuka we bati ne badde kyova era biganye. So let us respect the structures. Tumanye nti waggulu waliyo UNCC, its mandate, ekuma creative sector, preserving and promoting culture, byonna bigwomu. Institutions zonna zigwomu. Bwejja ne tufuna National Culture Forum, where all domains sit. Bwejja ne tufuna our federations and associations. But federations tuba tuzikoze tutya because ebintu bibadde bikolebwa mu oba I don't know how things have been done. Ekintu kasita kikula amangu kifa amangu. So you should give something a good foundation. Right now, the advice to all the artists, tutule wansi, we go back to a drawing table, tulabe what are we supposed to do as an industry. Let's stop thinking about each as in ourselves. Let us think about the sector. In the coming time, I'll be announcing in the capacity of the vice chairperson of the UNCC, I'll be calling all leaders of all associations, federations, every leader in the creative sector to pave a way to what is going on. Yes, I also have some information for them, but it's high time right now. We went back to our roots. Ebintu ebyedda byali organized. Abantu tulina okuddayo ne tumanya where did we fall apart. So if I have identified that, we are going to call upon the industry tutuule tutegeere abeera afunyeyo handouts gye balaga, it's okay, but it is wrong. Ekintu ekyo tubadde nga tukicomplainingako of dealing with individuals. Kiba kyangu nnyo okufollowing up with all the budgets when an institution has been empowered. Kyangu nnyo naye tosobola following up gundi ezo good budgets byonna bye bagamba nti bayamba a sector nga kituukidde wa muntu kiba kiki. Mukutereza music ne business yamwe ng'abayimbi. Don't talk about music only. Yes. I now represent all the creatives. Yes. Tugana netunuya creative sector ne tulowooza nti bayimbi bokka. Creative sector erimu abantu bangi. Film is the fast growing industry in Uganda and it's paying. Tulina ba poets, tulina ba fashion gurus, tulina 9 domains. We have the visual artists, bano ba painters. Those are all artists. Esaawa no tulowoozanga ba artists. And we have to plan for the industry as artists whereby everyone has to benefit. Ekintu kya handouts tekikyakola. Tulina kutuula wansi ne planning the industry and we provide the basic needs for the industry which are sustainable. Esaawa no bw'otunuulira industry yaffe tetulina oba arenas. Mulaba ebifo ebihostinga shows bisaba sente nnyingi nnyo. Sente ezigenze zikola zitambula bwe ziti zibeera zisobola okukola infrastructures like halls, arenas for the creatives, not someone. For the creatives as a sector, nti omwana ne waba muto ngajja waliwo ebimuyamba. We need institutions which teach these musicians professional music. We are not competing on international markets. We don't have good studios. Esaawa no bw'onoonya studio mastering ntono ate ziri personal. Naye ate bwe tukola ebintu ng'ebi nga bya gavumenti ne babeera nga abantu basobola okubya accessing at a subsidized price. Tubeera tulina at least to contribute to the sector. We better go back to the drawing board as the sector, not individuals. Bino ebijjidde nga tukyebuuza ekifo ekyali kigenda okuweebwa bannabitone kyakomawo ekyebwebajja kuba twawulirako nti kyali kigenda baweebwa ate oluvannyuma ne kiteekebwa ku hold. Ekifo ekyo ebyo byonna we are going to give a report. I promise to give a report about that thing. Bwetubeera tweyise tuzze wetunateekayo okuyitibwa nti mujje tutuule twogere ku luno tutuula ku planning. Onsitegedde ngaffe if your leader, this is the time you prove to us that you were leader, that gwe chairman wa association, gwe president wa association, gwe gundi, this is the time we thought about our industry as a whole. Fina mukutereza ensonga zino zonna zonga boss nnyonnyodde ani alina okunoonya mune because naye ekifo ekyo kye twali tu benchmarkinzeeko ekya bwebajja twatuuka ekiseera ne bagamba NSSF ekitwale and we need to sit and renegotiate again. Yes, because sector yeetaaga ebintu teyeetaaga kuwa sente because they can't give you enough. You will eat and then go back, but then it needs you to give to get something ekisobola okusustaininga your
talent and career. Kyamala njagala okubuuza nti mu kutereeza bino byonna nga byogeddeko ani alina okunoonya muno because abali ku federation bo bagamba nti mmwe mulina okugenda mukolagane. Kati sooka obireke omanyi mwagala nnyo okudivertinga. I'm speaking as creative sector. I'm speaking as UNCC. We are going to invite everyone. Wetwogerera bino waliwo bannabitone abamu abali eggulu ng'ate omukulu olidde yafuddeyo n'ayisa ekiwandiiko ng'abagoba. Oyinza bbawa message ki? Bakomewo Kampala. Let them come back to Kampala. Omuntu bw'aba agambye ve ewange oba ono naki ekirala banayingira lwampaka. Nga tuli ku ekyomukulu ekyokuba sala okugoba abayimbi eggulu tekirina we kikosezza music industry. Just that tulina kukyusa ndowooza. We have to change our mindset. Yes, for the artists era bino bye tugamba nti in this industry the infrastructure, the things we want to do, omuntu wabeera ayingidde mu industry, how have we prepared him or her? Ebyo byonna byonna. Our industry is such an industry whereby you can become a star in a blink of an eye. Nga you're not trained. We don't have qualifications unless talent. Tewali nti beetaaga certificate of becoming a star. You can become a star at any time. So it is the mandate of UNCC to build these people. Okubeera nga tubawa entandikwa batandikwa batya amagezi ago, the knowledge how to manage stardom and the career and your real life. So we need to go back to the drawing board. Kuba twagala katutandika okufulumya emijiji nga giri qualified, at least nga we can compete on international market. For those artists who are in Gulu, please come back, we sit. Ne wakibeera kale kyetaagisa mukomewo tuogere, then we can write to the person you want to see. Let us have an organized industry. You've never seen doctors. When doctors want something, they go to their association. When teachers want something, they have their unions. We have the union. Yes, they all have fraternities that bring them together. Tugezeko industry for okujiza because tutufuse ekisekererwa as the industry. We are laughing stock right now. So let us come back to the drawing board and plan accordingly. General, mu nsonga genocide yawadde yagambye nti nno bagendayo olw'okumusaba ssente z'okutegeka konsati za Christmas. Ate yabasindise wammwe mu ssako yammwe yabwaddeko ku ssente zigenda bayambako abadde bagenda ekirutima bagenda ezibawa mugenda bakolera kikuba ekibadde kibatwalayo ssente. We are going to do all that report. Tujja kuba tugifulumya on that day when we happen to meet all the artists, because by that time tugenda kuba tucompiled enough. Yes, we have compiled right now. Naye on that very day we njagala okuyita all the leaders tubeere nga tusobola okubeera nga tuli updated about what is going on and the way forward. Oyogedde ku kya union ey'abayimbi erina kyeyambyeko ku industry. Right now siyinza kugamba nti oba it's been very active, but it's us because it's formed by you. So it's us. Let us stop looking at other people. It's us. So if we happen to come and strengthen our unions, we can then demand. Union is very, very strong when it comes to the international labor laws. A union can face the government. Right now, tusobola n'okugamba because we twateeka draft yafulumye ya copyright law, still nga private copy levy bagigyemu. Naye private copy levy esobola kukola ki? Private copy levy, when I talk about it, yetegeeza essaawa eno music waffe tetukyatunda albums. Aliko online, buli gadget eriko music, buli gadget eriko movies, and all the skits for the creatives, content waaba alioko, abantu bamu accessinga for free. So private copy levy tuwagala, bateekewo ka percentage katini nnyo neweneebera 2% ngejja mu fund eya industry. Kati fund eya industry, private copy levy so it can contribute 68 billions per annum. Bwebeera ekoledda nga katini nnyo akakoledda buli gadget efuluma buli eyingira nga kasente ako, instead of okubeera government mutuzimbire arenas, that money can be utilized to cater okutembeeta industry than okubeerawo nga tetulina fund, tewali weeva ate nga tewali nawe tusuubira ate ezizze ne zibeera nga zidirected to individuals. So it's high time we went back, I repeat it, we went back to a drawing board and think about the industry, not ourselves. Mu nteekateeka gye mulina mu manifesto yammwe esimanyi
mulimuko ku point y'okuregulatinga music afuluma naddala eri abayimbi because kabogayo nti mufuze esekererwa nga musabiriza naye ate nsuubira mugenda fuuka nnyo ekisekererwa ku music emufuluma ekyo saagala kyogerako. Just watch the space about that. lwaki nkyogedde In regards to the vulgar music, just watch the space because it's too much. oli mukulembeze It's too much. oluyimba lwavitero yatadde waluwulidde Tolwogerako. I don't even want to pass it through my mouth. Tulina abaana bamaama nolaba nga abantu bakola vidiyo kituufu ffe nga ffe tetunatunulira abantu nti kubeera nti tufuuse ekisekererwa ffe ffennyini twefudde ekisekererwa. When you happen to listen to the music abantu gwe baakolanga ng'omuntu ne waaba awemula wano waliwo abakadonkamu nga bawemuzi nambeemu naye nga basabika. Tusabike ku bigambo. So for the artists abali eyo ng'olowooza ojja kujoyimba oyo ne industry yaffe, this is the time. We are tired. Industry mugiswazizza. We are so embarrassed when it comes to music are trending right now. That one, watch the space. Fina mugenda kola mutya okutereza music industry ono okuva emabegako awo nga tukyalina Minister of Ethics Fazal Kodo industry ate yalinga eyali eteredde mu line but now tulowooze nti Minister wa Ethics yeesuuliddeyo gwa nagamba Ekyo ebigambo byenva okwogera some few minutes back. Just watch the space. You will see what is going on.